Empaka za Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's show zitongozebwa ku Monday ng'ennaku z'omwezi 22 Novemba olwo okwewandiisa kutandike nga 23 Novemba okutuuka nga 1 December ku kizimbe kya Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Okwewandiisa kwa bwereere. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino 0707 493 301 oba 0788 178 127. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's show kyapa kya ttaka. Mwezi mulamba nga babbinkana, ebibuuzo nga bibalumba ng'obusaala awatali ngabo, gye binaggweera ng'alina omutwe ogukize ku banne akuuliise n'ekyapa ky'ettaka. Sseddugge 2021. Sseddugge wa Lugonvu's show 2021. Olwaliro embeera enzijukiza bwe twabeeranga ku masomero ag'enjawulo gye nasomera naddala kwakwata Empola Kiswera Primary School, Butayunja Primary School, ab'ekibinge nkimanyi nti kuliko wano nga mwava mu kibinge Bukomansimbi, nenzijukira essomero eddala St. Pere Liberation School Butayunja, eyo nakibinge, nenzijukira Light Secondary School Kitoma, nenzijukira Jake High School, nenzijukira Najena Nkumbi Yanga Christian School. Ndowooza owulira amasomero gange gonna ga wansi. Naye gasonga. So tuvudde wala oboolyawo. Lwaki bagamba nti leero lunzijukiza twabeerangawo nga tulinze reports nga bagamba report yakomyewo batennadde olunaku olwaliro nkuwaliriza gwali ku Lugonvu's show nenkobaza okuba nga otwegaseeko gyesinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo nammwe abali wabweru wa Uganda mawanga ag'enjawulo mwena mbabuuzaako baganda bange ne bannyinaze, nnyinamu basenga bange bangi, bamaama bange, bakojja bange ne babaaba bange mwebali, naye nga mwena mbebaza. Eno ye Lugonvu's show oboolyawo ekuwa kye weetaaga okumanya. Tukyali mu kaseera ka wano ne wali Sseddugge 2021. Sseddugge 2021 nkugamba nti mukwano bw'oba tonneewandiisa simanyi kyolinda. Abantu beewandiisa naye nga twagala abantu 30 bokka. Okuwandiisa kwatandise ku lunaku olw'eggulo ku Tuesday, ku Wednesday, olwaleero, enkya ku Thursday bajja kwewandiisa, Friday bajja kwewandiisa, ate oboolyawo ne Saturday bajja kwewandiisa. N'olwekyo twagala abantu 30 bw'obanga gugamba nti omutwe gukweyimirira ngoga nti nze omutwe gwe gunneeyimirira, njagala kugamba ekintu kimu nti ekimu ku bindeese kwe kulaga ekyapa ky'omuwanguzi. Omuwanguzi agenda kubanga atwala ekyapa kiikino nga bw'okiraba, njagala kikusomera. Uganda Registration of Titles Act Certificate of Title, District Mpigi, County Mawokota. Omuwanguzi waffe agenda kutula ku plot bagiyita plot 75 bloko 169. Plot 75 bloko 169. Tewali ganti ate twamaze okuwangula byonna bibino. Transfer form zampiddwa dda zamaze okusayiningibwa n'obufaananyi. Poloti y'omuwanguzi yeeno. Poloti y'omuwanguzi ogiraba wano eri mu kamyufu. Wano kkubo nga bw'oliraba bw'ajja wano kkubo, wano waggulu asobola okussaawo edduuka yiino. Wansi erina meters 26 n'akatundu kamu, wano erina mita 15 n'akatundu kamu, meters kubisaamu foot erina 18.7. nene ekimumala okussaawo amaka gonna gayagala kagabeere gakalina aye n'asigazaako olujja. Kino kyekyapa ky'omuwanguzi wa Sseddugge 2021. Nja kusaba muganda ng'ali mu control nga sinnaba nakutandika. Soko mpakalango ka Sseddugge 2021 ate tulabe ki ekigenda okuddako. Mpa obulango bubiri bwokka bujja tumala tutandike programu y'olwaliro. Ebyapa byammwe bifulumye era bye ngenda okubawa buli omu eyagula ettaka mu Lugonvu Property Consultants. Twagala okubanga tulaba kyapa kyani ekifulumye ate ebitannafuluma tugenda kukubuulira ddala bigenda okufuluma. Wabaddewo wano ne wali mubimanyi okusomoozebwa okwajjawo, n'olwekyo tugenda kusoma linnya ku linnya nga tuga nti ekyapa kyo kifulumye. Kati bw'obanga wagula ettaka ewa Lugonvu manya nti oyinza okubeera mu bamu ku bano ebyapa byammwe ebifulumye olunaku olwaliro, era njagala kubibanjulira. Muli baddembe okunsindikira abantu bamwe kalubeererwa nkya. Bw'obanga olinayo ka balansi ng'okaleeta nga tukongera mu Sseddugge. Sooka mpakalango ka Sseddugge 2021 ate tujje tutandikiraawo.
empaka za sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's show zitongozebwa ku Monday ng'ennaku z'omwezi 22 Novemba olwo okwewandiisa kutandike nga 23 Novemba okutuuka nga 1 Desemba ku kizimbe kya Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Okwewandiisa kwa bwereere. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino 0707 493 301 oba 0788 178 127. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's show kyapa kya ttaka. Mwezi mulamba nga babbinkana, ebibuuzo nga bibalumba ng'obusaala awatali ngabo, gye binaggweera ng'alina omutwe ogukize ku banne akuuliise n'ekyapa ky'ettaka. Sseddugge 2021. Sseddugge wa Lugonvu's show 2021. Iya, aha, gadi nkimanyi mugati nze ngenda okubeera Sseddugge oba Naddugge. Obwongo bwe bukweyimirira. Ndi ne muganda wange Mukasa Yusufu gwe tutambudde naye Saveya abadde atambuza omulimu gw'Ebyapa. Oli mu studio tukwanirizaako mu studio za Sseddugge 2021. Sooka otunule mu kamera obuuze Munnayuganda akulaba. Tumanya nyinza okubuuza ekibuuzo ne kukwasizaawo ekyapa. Tomanyi neyanziza mama wange mwami Frederick Lugonvu. Ndi musanyufu nnyo ate olwaleero naffe abasaveya bannansiko temutera kujjako mu mataala manyira nti ebiseera byonna nsiko kati bwolaba mbusibye tala musajja abadde atyono era mbuza nti era kumeka tumanyi okwejjukanyamuko so neyanziza nnyo neyanziza kubera mu studio zino ate n'okutuukira mu budde obwa Sseddugge 2021. Tomanya nyinza okubeera omukontanyi nange nkya nange ekyapa nenzira simanyi nzikirizibwa. Okkirizibwa nze sibalinaako buzibu. Katutandikire wano. Eggwanga erya Ethiopia kati wano tubabbira bibuuzo. Eggwanga erya Ethiopia okuva omwezi ng'ogw'e11 lize lirina okusomoozebwa n'obusambatuko obw'enjawulo. Ozze obuwulira. Njagala ombuulire baani ababonyaabonya Ethiopia ku lwaleero? Ndowooza bandi badde bazungu. Tobozzeewo obwa Sseddugge bugaanyi. Ababonyaabonya Ethiopia ku lwaleero be balwanyi aba Tigray. Awo tuveewo. Ne tugenda kati nkubuuze kiriwo ekirala. Kankubuuzira mu byafaayo. Kankubuuze mu byafaayo. Omanyi nali mulungi nnyo ate nga ndi mubi nnyo. Mu byafaayo tusigale wano. Tusigale ku byaffe. Amawanga mangi agaze gabeeramu obusambatuko omwaka guno 2021. Njagala ompeeyo amawanga 2 ku ssemazinga Africa agabaddemu okuwambibwa kw'amagye gavumenti ezituuka ne zikyuka ng'amagye gennyini geewambidde. Tuyinayo Sudan. Eri ey'Abawarabu so sene ey'Abaddugavu wansi. Ey'Abaddugavu South Sudan. Tuyinayo Sudan. Tuyinayo ne Sudan gyensinga okutegeera ennyo. Obwa Sseddugge bugaanyi ekyapa ne kiddayo. Baagaliza mwena. Tuyina Sudan. Abagenda okko. Tuyina Guinea, Bissau, tuyina Guinea, tuyina n'eggwanga erya Mali. Ate ekizibu kiri kino. Tubeera nnyo mu nsiko. Teeka wano point sikawali terere coordinates kale traverse kale ndamu kino Kim Jong-un omumanyi mumuwulira waggwanga ki wa North Korea kakati wano bwompa kitaawe ne jjajjaawe nkuwa obwa Sseddugge si busatu wabula butaano ekyo kigaanyi taata wa Kim Jong-un ye Kim Jong-il ate jjajja wa Kim Jong-un ye Kim Tusanga obwa Sseddugge Sseddugge 2021 nga bwekirengera tugenda kubeera nga tweyagalira mu studios. Ozirabye naye enteekateeka ogirabye ka esikeeko kyekyo kakati awo kati waliwo baganda bange abali wabwire baga nti singa mbadde Uganda ate kati kyeyongeddemu waliwo supermarket mwanyinaze erinnya linziruseko. Omanyi buli lukya ebirabo byeyongera abeewandiisa beeyongera n'ebirabo byeyongera. Baŋŋambye nti buli ajja okwetaba mu nnyumba ya Sseddugge ey'abamanyi 2021 bw'ojja oba ovuddemu oba osigaddemu ogenda neteeretebwa buli ajja agenda neteeretebwa neneewandiisa neweewandiisa
n'osunsula omukontani omumanyi oba ogudde oba togudde buli muntu buli lukunyuka oluvaano ku ssaawa 5 kubanga zijja kutandika nga ssaawa 4 bangi abadde bagamba tunakola tutya obudde gwe ebyo bitulekere eno Uganda yaffe ekyobudde ekyo kitulekere era buli omajja kuuza nti mukikola mutya okubanga muli live ku Sseddugge ssaawa 4 ffe tumanyi tujja nabagambirawo nti hoteeri weeri ey'okusulamu kakati batuwadde etteretebwa lyatuuse dda mu nnyumba ya Sseddugge buli ajja okunyuka oti oba ovuddemu oba oyisemu ewaka oddayo baga nti nva mu nnyumba ya Sseddugge ku Lugonvu show awo nno we tutuuse uli otya tubeere eno ne tuweereza eggwanga abantu bange bansanyusa yensonga lwaki twabadde tulina okukola kino bingi bye tuyinza okwogerako ku by'ettaka naye olwaleero njagadde tukwate kadde nga twanjulira abalabi baffe aba Lugonvu show abatuwagidde abaze batambula naffe ku estates ez'enjawulo byapa ki ebyafulumye n'amannya gaabwe tugenda kukwata fayiro ku fayiro ku fayiro nga tukuwa plot number yo ne block number kwoli plot number ne block number kwoli kakati tutandike n'aliwa tutandike n'eriwa tutandike n'eno tutandike n'eno kakati wano wandibadde bw'obanga okimanyi nti oli ku ttaka poloti ezabadde ez'obukadde 8 5 ku 10 janya yeyandibadde janya 2 kubanga bw'ova wano janya ewa bannyinaze ba Debola bannyinaze ba Kamya oyo nno abawe butayungi eri ewaffe mu kibingi kati n'okkirira akantu ake omusawo azimbawo ziti kiwoteeri ng'osse ewa mwami Mulunda Nnume kirira kujjanya estate esooka bw'ogivaako nokkaakasenya ako n'oyambuka agulwawo ku lusozi ye estate eyeebambye awo waggulu kaakati eno gye njagala tutandikireko kwata wano ogenda kuba ompa linnya ng'ombuulira waweeri ompa erinnya n'ombuulira weeri then nga bw'obanga erinnya lyo nga tukusomera ekyapa kyo bw'obanga oli omu kwabo tutandikiddewa amanya mwegali amanya mwegali bulungi tutandikire kwesookera ddala esooka ddala eri nammenya erinnya nammenya yeriwa eno nammenya Justin ekyapa kyo kiikino otudde ku block 165 ploti 78 mukyala nammenya Justin ekyapa kyo ndi nakyo era oli waddemba okunsindikira abantu bo kyekino ne tuddako eriwa tugenze kuya Naabirye yaliwa yoli waggulu wali era nga balina naganyo bawo bagatte ensalo Naabirye Justin oli ku plot 74 block 169 n'oli 169 mwena muli ku block yemu oli ku plot 74 block 169 ekyapa kyo Naabiryani tulinako Naabirye Justin ekyapa kyo kyekino kyafulumye sorry wansi we tulinayo Nansimbi Vivian wansi wa Naabirye yono wano ndozera yono wano Nansimbi ekyapa kyo kyekino oli ku plot 77 block 169 Nansimbi Vivian byonna transfer form mweziri munda estate yetunudde bweti kati Nansimbi Vivian wolaba akamyufu yegwe bano bonna ono neighbor ki amuli waggulu wano amuli waggulu ye Naabirye Justin yakuli waggulu Nansimbi Vivian nabeera wakati ate wansi ddala nabirayo Nakyanzaani ndowooza yandibadde Silivia nani ono Nakyanze Silivia kati Nakyanze Silivia kankebere ono mbadde simuddizaamu gundi olwaliro program tugenda gikola nga yakusoma byapa byapa Nakyanze Silivia wuno Nakyanze Silivia ekyapa kyo kyafulumye plot 73 kwoli gye bakuwadde
oli ku block 169 ekyapa kino obungi bwana Lugonvu buloka abantu bayinza okuba tebakitegeera kyekikyo ne ploti nga tebabyawula kati lwaki ffene tugamba na buloka emu kati tusooke tumale estate ombuulire ani addako ebyapa ebibiri ebya maama wange bigase bino Ntege ani yandibadde Ntege oyo mukyala Ntongo Pauline Ntongo Pauline bali babiri oyo mukyala ali German, she's a friend of mine, mukyala mukaka munyo mutabani wazze wano yona abadde wano era ebibya bitutte ebyapa bibiri abadde ku atutte ploti 76 ne ploti yebale plot 76 nachi kanjikebere wano kubanga byo yino wano bansobola gira 76 ne plot 79 ebyo byapa bitwaliddwa kati ndoze estate tubanga tujigaddewo ebyapa nga bwembaga oli wadde mbuga nti mwami Lugonvu bakime ebyapa byabwe ya kati eno ne tujiggala tubadde tuwogera ku nsonga ya plot ne block block abazungu bali bateeka ettaka lino wano mu Buganda lwakuba nti ndi mu Buganda kubanga mwe muli ebyapa kati bitegerekeka Mairoland tujjagira mu field simanya liizi ffe twogera ku Mairoland abantu babadde bebuuza nti mwami Lugonvu ebyapa byotuwa bya liizi ejeyo kimwawo alaba bamulagi Mairoland kanti some Mairoland munde wono wakoma mu kyakumeka oluzungu wasomerawa Lwaki omubuuza gye nasomera anti oluzungu lumatalinga kulona nsi yesoni nze yange eyinza okuba embize ndibweri mu kyalo tetwa tusinga okwagala kekano ti all that piece of private Mairoland kitegeezaki njagalamu nti ttaka lya bwannannyini obwenkomeredde private ettaka abantu abakutte bino ebyapa obwannannyini bwabwe bukomadde tebukoma kuba bwe katugeze bwana Lugonvu bwennannyini kyapa kino bw'ovaawo akuddidde mu bigere oba gweyagadde yakisikira kitegeeza ettaka lino lyansikira nasobola n'okuteeka mu kiraamu nti ekyapa kyange ekyegindi gundi yakisikira era noleka ngaowandiise ne ekyaliizi tokiteeka mu kiraamu osobola okuba ngaobadde olina obusobozi obusasula essente za liizi kujjukira nti buli luvannyuma lwa mwaka osasula kyovola nga mukola endagaano bbiri eriko lesa ne lesi lesa ne lesi bakijja mu kigambo liizi kiki kitegeeza kyendagaano ebbiri zaki nze mmanyi Mairoland private eyo katubereko ebyo bya liizi ne freehold land eyagala kufaanaganamu nga liizi eyagala okufaanaganamu nga mayiro naye tebifaanagana eryawo wakati lwa nsonga nti ogula ku gavumenti lyettaka abazungu lye baalekaawo nti eryo ttaka lyaki lya gavumenti mu budde buli lyenyalinga erya Queen ye Crown Land kati freehold ettaka eddungi omuntu lyeyandibadde nalyo ekyapa ekikuwa obwannannyini obwankomekome ye private Mairoland nga bwe nkisoma bano abasajja gye baagala okugjawo gye mpulira gye boogerako mbumbi gye baagala okugjawo wulira ettima nti yeereese ekibbattaka naye gwe bajjajjaffe babadde ku ttaka lino ebbanga lyonna ate bwe mba nekyabadde nga kibbattaka yo abange ttaka kiri babba toggaza sho toggaza sho bana basajja bakambwe kakati tugende ku block ne plot gwe mutala gwonna mu lugale gwe mutala nosanga omutala nga guliko poloti ez'enjawulo mu mutala omwo nga mulimu bassekinnoomu nga buli omu ayina ekyapa kye nga bw'obiraba wano kati bano bonna bali ku mutala gutya kakati wano wajja kunyamba mbadde nfuna nnyo ekibuuzo nti mwami Lugonvu otugamba nti ettaka lyo lya byapa lwaki oluusi kati nga bwe bifulumye lwaki oluusi ate otugamba lya byapa ate notabituweerawo okulwa kwa Lugonvu kubaawa bwana Lugonvu si yaba aludde yani Lugonvu property consultants si yebeerudde kino kankyogere nga ntunudde mu kamera
okulwa kw'ekyapa either kuva ku musaveya ku nsiko oba mu land office. Process ebeera etya? Ngenda kukuvira ddala ku ntono. Bw'omala okunsasula nkwata bye nnina okukozesa ne ŋŋenda ku nsiko. Bwe ntuuka ku nsiko lino ettaka eriri katugeze nti lyerino eriri wano bwe riti si kwentandikira. Nina okutandikira ku ttaka eririraanyeewo nga obadde tusomera abantu bali ba clients baffe nga beeriraanye. Nensooka mmala okuzuula baabifulumiza bulungi nti bakulaga mwenna abaliko. Ne mmala okuzuula nti mu kifo wendi weewo nga nsinzira ku plots zino ezirinaanyeewo zikwatagana. Weebale nnyo. Kati ennaku zino twakyusamu katono ebyuma omuzungu agenza atugondezaamu ng'oggyeko mu budde buli ate ffe buli bwabeeranga kusinziira na kutema mpenda ogenda kukola wano ku Ham Towers tuli fenna n'omala okgenda ku poliisi eri ewandegeya kati ogenda okujja oluwendo gy'otuuke otuuke wano. Naye kati olwaleero data coordinates okwata kyuma. Data coordinates kati buli jjinja ly'olabaawo liina coordinates. Abantu bangi balina enkola asanga ng'ejjinja baalisimbaawo n'ayagala yeeyongeze n'aligirawo ddala. Oba okulijjawo oba okweyongeza naye kiri kisigalayo. Anti baamugamba nti akuuma kasoma ki jjinja kati ye lyakweka. Olijjawo tekalina kye kajja kusoma nedda kasoma coordinates. Nti lindamu tulina mu eastings and northings. Eyo wala totuvuga kambanguyize. Kati ekyapa kino tukikwate bwe tuti. Kati olaba zo zita greetings eziyisimu zilayini ezo ziraba emyufu zino ezabbulwako zino zoga bali box bakuyumira ate byaganene buli ka box plot tuno baggulu wano olabe kati sindefune ku kyapa wano ekiri katukozese ku kino mpolampola. Kati layini zenjogerako zezino zezino layini ganaganiga mbulaba obunyukuta buno obuliko those are coordinates. Zoluteeka zino mu kyuma nga njagala kino butereevu nzijawa ku jjinja lino akuma we kakabira ate bwe litabawo ejjinja era kakaaba ne kagamba wano weryali naye baalijjawo oba weeriri mu simeewo. Kati oli bwaba kibalege nti bw'abange wajjawo ekiswa nga tukisimu libaawo libeerayo. Kati bwesinga oli aba yazimbawo nga yalijjawo n'azimbawo ekikomera n'ayita nawo awo mba mugenza ku byanteesaganya kubanga kino kiba tekikyakyo eyabba ne gwe yabba mba mulina kugenda muteesaganya omukkirize oba ennyumba emenyebwe butereevu. Kyova olabanga edda ku basajja bali babuzumeeni ne bajjajjaffe abaddako ne bakitaffe abaddawo awo baayinanga bayita nti eminyololo n'ebisigadde ng'ennyumba baagiwumulangamu ekituli. Nga kitegeeza ki? Anti oluwenda luyitewo va ku bino ebyaleero. Bino ebyaleero abasaveya twafuuse ekitagasa oba okulabanga obadde oyita katugeze oli mu ttale olina omulimu omutongole gw'ogenza okukola bakuyita mubbi waki era abasaveya erinnya lyayonooneka. Abasaveya babbi b'ettaka so nga luli musaveya aweebwanga ekitiibwa mwanange ng'ogenda obugenzi ku nsiko nga n'embuzi egwa ate bakikola egondi tebakikola ejjanya nga n'embuzi egwa takani tubaddeko nemulya Lugonvu abadde bulungi tugenda okuvayo nga bakuba mu ngalo kubanga tobbye ettaka. Naye kati ate olwaleero baabo musaveya wuyo mubbi waki so nga tiriyo musaveya mubbi waki wattaka. Ffe tuli baluŋŋamya battaka eri mmwe baclients baffe. Ekigedde nze kukulaga nti ssebo newankubadde mukama wange gwe wantutte nkola omulimu naye ekituufu kiri nti ffe tuli munki mu nsobi. Ettaka ly'omusajja waliyingiramu n'okiwayingiramu obunene bwe buti. Ekyapa kiraga decimals 10 olina decimals 10 decimal 13 z'omusajja zizzeeyo. Yabange wazifuna otya wanyaganyage wazeegabira
era neyegabidde abanyazi katuzeeyo ali ku mutala kati omutala gutemwatemwamu plots zikyuka katugeze kati nga mpwedde abadde mu maama wo nantongo ntongo abamwannyinaze kati singa ntongo aga nti ekikyapa kino kinene njagala ngabireko omwana wange gundi n'omwana wange gundi nti nina eka yes njagala gitemamu webale nnyo ate buli omu afuna ekyapa webale nnyo kati ploti namba eno yezaala ginne waayo eno ne bagisazaamu tugambe ploti namba 76 webale nnyo ne bagitemamu kati wezaala nebikyuka tewemenya tugende ku onani kakoola tugende tujja kiyita kakoola phase 1 kakoola phase 2 kakoola phase 2 ali mu kutinta in fact ze ploti z'obukadde 10 futi 5 ku 10 n'ebyapa ogwo gwonna guba mulimo gwa Lugonvu kakati tugende ku kino kati eyafuuse residue eno ye residue kati omulimu guguno nti ekyapa kino kyali kya yiika 2 Lugonvu n'agula eka ng'alina omulimu okulaba nga buli muntu aguze ekyapa kye kiba kikolebwa era olwaleero bibya kakati kino kyobadde oli mutunnyonnyola omulimu gwa Lugonvu abasinga gwe batamanyi noga nti buzibu ki obuli awo ndowooza ekyo tulifuna olunaku n'okitunnyonnyola abantu bangi bw'omugulako ettaka ngaga nti waguze kibanja ogende ewa nannyini ttaka weegule oba si ekyo munanaga nti nkuguzizza ettaka weesaleko kati Lugonvu ate ekyo ekyanjawulo nti oluusi agenda n'asanga n'ewantu ng'aliwo yiika 10 olinaga nti nkuguzaako mmeka 3 ne wasooka wabaawo omulimu gw'okusalako yiika 3 kali ke wabuuzizza ebyapa bino bitera sijja kukosa kigambo kya Luzungu kankosa kigambo kya Luganda ndowooza nti kyekibireetera okulwayo yes si kulwayo kati bikyalwayo libyalwangayo ng'omwana omwaka olinda kyapa n'emyaka n'ekino kati twankuite okulabirako bino bimazeeyo omwezi gumu yes mwezi ogwo z'ennaku 30 kati 30 jjako ennaku ezitakola olw'omukaaga ne public holidays yes kati balina kumeka zikyapa kimazeeyo so embeera y'ettaka ensonga z'ettaka zigenze zikola kizirongookera naddala mu land office ey'empigi omukulu Haruna Goroba registrar mukama wange okoze omulimu oyo naaba mukwano gwange bwakugamba nti eba abantu bangi babadde bambuuza bakoze omulimu mulungi nnyo babadde bambuuza nti lwaki Lugonvu oli nnyo mu mpigi sigenda wali buvuyo ng'obufere butandikira ku geeti nze bwe nkuguza ettaka eririko obuzibu ne bwonaazimbako nange ngenda kubeera muleebuleebu kubanga baguza ettaka tebikomawo in case of anything nze asooka era nkigamba nnyo abantu lwaki oneneŋŋana ne neyibawo ng'eyabaguza waali ate buli omu ng'amanyi ensalosalo ze kyekyenjawulo ekiri ku kyapa ekyapa tebakiwoleza na mimwa ekyapa tekiyingira mu kyapa kyenne waakyo tuteekeddwa okubaako omu eyabbye oba eyeegabidde oba eyatutte ekyamunne ekyapa tekiyingira mu kyapa kirala kakati kyekiri kyobadde otunnyonnyola tuddayo wali wambuza ti lwaki birwayo kugambye nti either kirwa ng'ensobi evudde ku musaveya oba mu land office luli emabega luli naye kati olwaliwo bwe bagamba nga obadde omaze okuteekayo fayiro yo katugeze nti omaze okusasula ngenze mu nsiko maze okupima ku nsiko ngenze mu ofiisi tubaze fayiro maze okubala fayiro tugitaddeko byonna birina okubaako kubinokola computation form photocopy y'ekyapa tumaze ogipaasinga obeerawo bingi awo byonna gwe bisasulira z'omusave ekiri kimu kuteeka mu nkola kati fayiro emala okuteekebwateekebwa nga erirwedde ogenda mu land office tugituusiza waani mu planning kati mu planning awo batandika okutunuulira amakubo mwegali genkanaki plots zino zeezo ezikkirizibwa oba ezayisibwa
Kuba tukimanyi bulungi ettaka eritandikirwako at least 5 ku 10 yejja okukolerwanga ki ekyapa. Bino byoleese ebiri mu fayiro muno kyekyo kati bwe kiggwa n'alyoka agikoonako n'agiforwardinga for further action. Era bagyekenneenye Essebo egenda olwo ewa senior staff surveyor n'amala okukebera biki ebyakoleddwa ku nsiko. Bwe bibanga byebibyo ne biryoka bigenda ewa cartographer n'eri omwana apufeto tutana baita no baana abagenda okuplotinga ne baplotinga biki kati okuplotinga ezo plotting numbers ze bakyusa. Kuba kati eno yabadde ploti yabadde ploti 10 yabadde ploti 22 ne bagikyusa kati yafuuse 221 olwezaala bagisazaamu etandika okuzaala ziri zonna olwo era bakuba olukalala olwo tujja kiyita area shadow form ne mutation form kwe bitambulira oba obiraba nti ploti namba eno neeno zaazaalibwa ploti namba eno naye nga gwe omutala tegukyuse ye block. Yes, ploti esobola okukyuka omutala tegukyuka. Emitala egyalungamizibwa gye giribawo mirembe na nnaku paka okujjako nga babifutyansa okujjako mpozi nga bazzeemu ne bafutyansa Mailolandi ne kifa. Okay, kati kyekiri kyetubaddeko in fact okutegedde bekubeera okusoomozebwa kati bokwe batamanyi nti nganze bwenkera kumakya nega nti gwe weesaleko egyo gyonna emisoso oyinza okuba nga gijja kukuzibuwalira kiba gijja kukumenya ekyapa ekimalireko obukadde era bwe kiri kubanga nti tugereze kuwa mwami Abbas Kakola 2 ekyapa kye kya eka 7 olina okujjako eka 3 bw'ojjako eka 3 ogwo mulimo gw'okwetemako bw'omala okwetemako ezo sente zizo surveyor akubye nekifuluma ekyo okiwadde ennaku amakumi ameka 45 bwe kifuluma akusayiningidde transfer form takusayiningirira transfer form nga tunatemako kyonna osobola okukikyusa okimutwalire wazezi deed plans edda abantu bagabanga transfer forms naye abantu batandika okubba ettaka lya bannaabwe ng'olya kwa transfer form n'okyusa ekyapa kyonna. Yes, kati ovala tuti sooka omala okugenda okukola ekyapa ekikyo bwe kiggwa oleete ekyo kyennyininyini kyentransfaringa mpaka mu mannya agago. Kati bw'amala okutransfaringa nekijja mu mannya go ezo nazo sente kati ate okomewo omusaveya ekyapa kiikino kyamaze okukyuka kizze mu mannya gange njagala kibeere bwekiti oba kifaanagane tujjemu poloti zino tujjemu poloti ezifaanagana bwezi ate era buli poloti n'ogisasulira okufuna ekyapa kyayo. Kati byebino ebyafulumye omulimu teguba mwangu naye kwewaayo bumalirivu pressure ebanene mulimu nentukane nga nti badde nsabo baakasente kano nsooke nkakuddize nga nange tekinnafuluma nga sente zange ddala landi yazitwala notukanoga nti oba naagamba sente ate n'abagula ettaka lino amazima bakama baffe babewengayo akadde omugamba nti bikolebwa amazima biba bikola ki bikolebwa kubanga Uganda yaffe tuli digito twagenze ku digito tubanenya bababbye nnyo ebyapa biri ku digito ebyo kutegebadde obimanyi nti byabiri computerized no diro byagira nenkubirwa mutabani wange nanga nti Kakola kamuteeke mwana babugize wano bwe bati mpa plot number ne block number era nze weguze ettaka era abantu baligira nti mpa plot number ne block number eyo plot number ne block number osobola n'okumanya ekyapa ekyo bakikyusa era kuliko ne namba wali wansi akantu ako kano kasiru esibo nanyumyanga nawe kakati tukwate Kakola phase internet emanyi okola ki okukyankana mu Uganda kala tebwe ekyankalana byonna nga bikola ki nga biyimira gwejjukira ku kyapa kino lwakuba tetulinaako no transfer form kubakolera emirimu gyo bateekamu tetubakyakubako olunyonyi nga ffe byedda olwedde bakubangako olunyonyi nga totwala byapa nga bakola
tibyalinga ku bya internet biki ate system eri wansi system teriiko nekibagamba system teriiko kiriza tukwaki baba tibaine kibayinza kola paka system ikoze eki ezeko ngetede kwa byonna baba kola byonna babijja muri okumanya nti omwami Frederick Lugonvu yasasudde omusolo enambe esigala mu revenue kano ka transfer bateeka ku nteeke nti ninyo bweti gwe n'otwala bipapula byerere wali n'ebiraga nti wasasudde naye okukakasa ekyo registra ina kuteekamu nnamba eyo muki mu kompyuta neereeta biki byewasasulidde nammeka zewasasudde ekyapa nekiryoka kikolebwa enva nga nti birwa wakati awo abiri naye nga kimma nekiba kimala nekiba kimma nekiba linda ate kati wali tekibadde eno nyina kyenengedde okimanyi nti Kakoola yasigaza poloti eyetya etatundibwa ate ku lusozi muwayi eno njiwani kati zituuse mu mmeka ezaawo ezali mu 10 kati ziringa mu mmeka tezigenze mu 10 eno tugiwaani aye n'ekyapa kyayo kifulumye katusoka tugiwulire oba mwekiri tutandikiddewa okakutte bulala tutandikiddewa kakati tugenda kusoma Kakoola ono yali 4 acres nsaba osooka onnyonnyola abantu bange wakimbuulidde ne sikimanya kyekyadilayingisiza Kakoola side eno endala okubanga ebyapa bye batwongedde wiiki endala 2 Kakoola ono twafunamu RTF kyeki return to the field kyeki kwetegereza olwokukitegeeza nti wabaddewo okugwa ekiri ku nsiko kyaganya okukwatagana n'ekiri luddawa mu land office so kati bibiri technical kati tulabyogera nga tetutera kubibiwulira mmwe kuba wenabikugamba tojja bitegeera kati kigenda twalabanga kitereera era kyateredde era wenjogerera ssaawa zino ensonga yaffe eyo etambula tusooke tusomeko ebyafulumye ebitannafuluma mugenda tuwamu akabanga wiiki meka 2 wakati wa weeks 2 ne 3 tusomeko ebyafulumye tutandikiddewa tandikire waggulu tandikire eno tutandikiddewa wano tudde wano bwe tuti wansi ndaba bana 5 ku 5 batudde ku kyapa naye already ndi mugundi ya bali mu residue bano bonna okuva wano era in fact ndoza kankitangazeemu waliwo abantu bangi nga bambi baguze poloti 5 ku 5 naye nga atoguze mu ttaka nja kikolanga bwenti era njagala nkikole bwe munasinkananga ne mukiriziganya nti mwenga kati nga bolaba boza waliwo party number erimu ba 5 ku 5 mwe musobola okwerondamu omuyima wammwe nze ne mukwasa ekyapa ku lwammwe kati empandiika mu y'amannya nedda ngamba ne ekyapa ekyo kiri mannya ga Ssentongo nenze nja kimwanga simwadde transfer form kubanga bwe transfer form ajja bakyusa mwenna abatunde bono banga obakoledde bwotyo nkyagala ojja kuba obajunye kubanga nakirabye nti waliwo naye akinga nti kati singa ate omwana wo nembaga nti agreement zonna ziraga nti mwagula ttaka naye kuba obuvumu bwammwe nze bwe munaatuulanga ne muga nti tweronzeemu gundi yabaakuuma ekyapa kwe tutudde nga nkibakwasa era bwe munaamufunamu enkeka abawuliriza abaffe oba abalabi baffe kati bamanye enjawulo ya 5 ku 5 zikola decimals meka na 5 ku 10 zikola decimals meka yapaffe lwaki bana ate tutandise kubanga tubatetenkanyiza butetenkanyizibwa kyobonyinyonyola lwaki owa 5 ku 5 atetenkanyizibwa era ekyo kisanga wa Lugonvu nti wadde oguza 5 ku 5 oguze ttaka si kibanja ye Lugonvu akuguza ttaka etteeka eryayisibwa mu gavumenti yaffe eya Uganda ng'egamba ministry y'ebyettaka Ministry of Lands tewajja kuddayo kyapa kyonna kukolebwa kikka wansi wa decimals 12 ate nga decimals 12 oba 11 n'obutundutundu 5 computation eyo egenda mu 5 ku 10 so 5 ku 5 tekolerwa ki kyapa naye nga okujjako ngebadde residue
webale nnyo aha naye ondaba nti ntandise nti kati tebagekitegera ogenza okuguka kati muttaka nti bw'otemako 5 ku 10 ne bwe kasigalanga ka decimals 3 bakawa ekyapa kubanga residue tebaagala kunyaga ttaka lyo bakikwati ate tuli mulage erisigaddewo nerifuna ekyapa kyali webale nnyo naye ate gwe bwogamba nti subdivision yaako nedda ssebo tutandikidde kwani tutandikire waggulu mu lusozi tutandikire waggulu kigenda kunkolera nga nange nnyina olupapula lwe lumu ng'olwo olaba otya weewaawo tunalusomera wano ffena tunalulaba bulungi tutandikire waggulu wali kati ndabawo ezo puloti ebbiri nakamanya ye nakamanya ani Rehema oyo nno abeera mwannyinaze eddala nakamanya muzeeyo mulandira obwannyina bwawukana nti oyo mwannyinaze bwawukana kitegeeza nti oyo mwannyoko ddala maama mwannyinaze nakamanya Rehema ekyapa kyaffe kifulumye kyekino ekyapa kye kifulumidde ku ploti 22 oli ku bloko 8 bakulaga nti olina acreage ya 0. Ewo tebajja butegeera kubo yagatta bbiri awina ekyandibadde 10 ku 10 ekyapa kyaffe maama wange kifulumye ojja kuŋŋambira muzeeyi nti mwami Lugonvu yagambye ekyapa kyaffe ebyapa ebiri genuine byebiruwa obajjukiza siiru ezo kano kabalaga siiru yeriwa yino kyusa eno siiru ya gavumenti eyo siiru eyo ebeera ku cover eyo title cover yeno title cover ino okubanga erinyigiddwamu ki siiru so nga ate ne pulinti y'ekyapa nayo ng'erimu siiru bikula munda edda kemwayitanga ka blueprint kaakano kati akwe ka blueprint olwali oba tunagita white print era nako kalimu siiru ekyapa bwe nkuwa ekyapa nga tekirimu siiru tandika okukibuusabuusa nti kiki baakoze ensobi mu land office registra yerabiddeko registra yavunaanyizibwa okusiiringa ekyapa ekyo ogikuba mweno ye kennyini buli wamala okunyiga mu bwati nalukaka kifulumye ne wano esse mwannyinaze nakamanya atudde ku ploti 22 bloko 8 tuddeko namuli ku mbeenwe Seguya oyo abakojja oyo abakojja bengabi be banzaala abazukulu bange Seguya Andrew oli ku ploti 219 bloko 8 ekyapa kye kifulumye muganda wange kyekino ojja kuntumira abantu baffe bajje bakinone kubanga nkimanyi toli mu ggwanga yaliwa namala gwe nnina namala Nowerina wuuno bakuwadde ploti 218 bloko 8 218 bloko 8 tuddeko Pamela Mbabazi yaliwa wuuno wano wansi wawa nnyoko nakamanya aliwa nakamanya wuuno waggulu wano webbiri zino Pamela Mbabazi oyo nno naye aba mwannyinaze Pamela Mbabazi mwannyinaze kati eryo gibuuse erwa eyo gyegambye tennatundibwa ate ekyapa kyayo kyafuutewali osobola okunkoonako kati nyinawo puloti gyentunda n'ekyapa kyayo mu nkalo wozasulire otambulira nakyo ne transfer kiikino kiri ku puloti 217 bloko 8 kiikino kakati ne tugenda ku Pamela Mbabazi sinnamumaliriza atudde ku 216 bloko 8 ekyapa kye kifulumye Pamela Mbabazi ne tuddeko Shamimu yaliwa ali wansi wa Pamela Mbabazi wansi eyo Shamimu mwina Shamimu ani Shamimu kitwe kyanyono kitwi Shamimu ekyapa kyaffe kifulumye endo ebambi nze nkyalina ebiwandiiko bye byonna twebaze Mukama nti waliwo omuntu akwesiga gw'omuterekedde nze mbiina yagula n'amalayo mba ndi mu nsiki eyo omu ng'ankubira okuva mu Maryland kirayanti wo oba si kirayanti wo ate okuba kwe yaŋŋamba nti njagala nnyo kampuni yammwe era nsanyuse okutegeera nti okola ne Lugonvu consultants era essimu egyo badde owulira ng'egenda
bayita mama wadde kubeera genda ewagenda ngewakiseka kale kyekyo balina ettaka lyabwe erungujja. Next ku former vice president ndabawo nagenda nekola site observation naye nga mama mulwadde. Mama ali Buloba omukyalo oyo mumanyi. Buloba kasamuthenge kabe ali Buloba wano nga ku diva waliwo gundi hoteli era gyentumye omuntu wange nti nze ndi mu studio genda okole ensonga y'omukyali mu Maryland naye nga twogane ku kikulu oyo no oyandaba bulabi era nali ngenda okufuna mpana munnyonyomuga munnange nti ettaka ery'e Kampala teriri ng'ate eryeri ewalala tusooka okufuna lukusa ate olukusa tulusasulira ate n'ebikozesebwa tujjayo bijja erye tubisasulira coordinate data topographic map kubanga bazimbawo ddakati. Yes mamuna ekiragisa akakadde yakaweeza era oba ondaba akakadde nakafuna newankubadde ku WhatsApp nakugamba byonna nembikulaga nti mbifunye byonna bise naye nga yeebazira ekintu kitya kimu Lugonvu property consultants n'omwami Lugonvu nga Lugonvu Ssentongo bambi kempulidde nti okola n'oyo mu kampuni eyo tujja kukola ebintu bingi konze naye munange gwogamba ate ebyobuzimbi siri muzimbi ebyobuzimbi era mu Lugonvu ojja kufuna era bw'onoba nga puroguramu eno ogirabye neya SSEDDUGGE n'ogigoberera kyendowooza nti wamwesaani kazi focus construction mumuyita oyo kazi kati naye abeera mu mwaka isi mu Luganda obulungi nti muvujjirizi kati ali omu kubaki ali omu kubavujjirizi kitegeeza nti once kokolagane Balugonvu property consultants kirizagana nti ofuna ttaka n'ofuna ekipapula ky'ettaka EKYAPA n'ozimbirwa ennyumba kuti ogenda okuvaawo ng'obuba bisumuluzo tudde wano Shamimu wange EKYAPA kyaffe Kifulumye oli ku ploti 215 bloko 8 EKYAPA kyekino Kifulumye kati ono ye Konso Miria yali wansi wa ploti eri gy'ogambye gy'ozudde Konso Miria yali wansi w'eri gy'ozudde ali ku 214 adiridde Shamimu wali ekkubo ali wakati wa Mire ne Benita bano nga baali bangi bagatta bugasi baliwa bano era bubenje okwogera nabo nekikoze bulungi berondemu netwogera ku mannya gaabwe nebamanya ti basajja bama bakyatujjuke batumanye amanya gaabwe bagayina mu fayiri kakati oli ani oli ono Shamimu kiti tumuvuddeko tuli kwaddako Nasozi Shakira ali tugenze wano ono tumumaze Konso Miria tumunamumala wa ploti 214 bloko 8 oyo netubanga tumumaliza kati bwetuva ku Konso Miria tuddako aliwa era tukebusi wansi tusale busazi kkubo ye wakati woli wano Naudo Morin tusale busazi kkubo Naudo Morin aliwa yali ddala mu buleegamu bwa Konso Miria kakati mbadde nkusaba nga tunatunulira Naudo Morin so Konso Miria naze abali wano abali mu Desmos 5 kale tuyina Benita Mire kamba kuyambeko tusoma linnya limu kati Gilaneza Benita Namvule Mire Nakangu Prose Nansubuga Mire batana abo 5 na Juma Farida ne Nakiyingi kitegeeza nti 5 ze Desmos 5 n'obutundutundu 5 ne Nakiyingi kyani yakati bano bambi ekyapa kyammwe kiikino wano nga bwe mulaba mwenna mutudde wano muli baddembe nga bwe muli Nakiyingi Najuma Farida Nansubuga Mary Nakangu Prose Namvule Mire ne Gilaneza Benita okujja ne mugamba nti mwami Lugonvu fe ekintu kino kituwe tugende twekuume tubeere nakyo era sikibaamu naki kubanga kati gyayinako makulu sikiinaamu buzibu kyammwe naye kati sobola kiwa omu kyani omutuufu omu taliiwo mwenna kyammwe kuba buli omu takwalifyinga kuba nakyo bw'omu olw'ensonga nti wagula 5 kwa 5 naye ate wano nga wano wagula ttaka naye Land Office yeeganye okuwa ekintu
ekifaanagana nga kino. Yes. Olw'obunene bw'ettaka lye waggula. Olw'obunene bw'ettaka. Ettaka etandikibwako okukolerwa ekyapa 5 ku 10. Kati bano tubatereezezza. Kati tugendako Naudo Maureen. Naudo Maureen yaliwa. Naudo Maureen yali wansi wa Konso Milia. Sibanga ate nkitadde. Naudo Maureen. Kikino. Naudo Maureen. Oyo n'ambasada wa SSEDDUGGE 2021. Mwana muleke mukawala kange ako. Naudo Maureen nejali y'omu ku balabi ba Lugonvu show. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze nabagamba nti eno program oyinza obutafuna nnyo by'amasanyu. Amasanyu ag'akaseera obuseera ag'abalala. Gundi yazadde, gundi yafudde, gundi yazimbye ennyumba nga gwe osula mu muzigo. Njagala kukyusa bulamu bw'ofuna amasanyu ag'okusinga okutambulira ku masanyu g'abalala. Ye program eno ekyusa obulamu. Ate alowoozaako nti osobola okufuna ku ttaka ly'ekyapa ne kukwasa ekyapa kyo. Naudo Maureen ekyapa kyo kye kino otudde ku ploti 212 bloko 8. 212 bloko 8. Oyo Naudo Maureen. Ne tugenda kwaliwa. Era mulinaanye ye Nassozi Shakira. Nassozi Shakira otudde ku ploti 213 bloko 8. Nassozi Shakira 213 bloko 8. Tusigaza Ninsima Ruth. Oyo aina 2. Oyo yava mu kuba client. Nafuuka mwanyoko. Ata oyo muwala wange. Oyo muwala wange. Kyapa kye Kifulumye. Ekyapa kye ebiwandiiko byenze nkyabirina. Ali Bulaaya. Yebale akole. N'ekyapa kyo kiikino. Ekyapa kyo kiikino kyekimu ku byapa 211 bloko 8. Kakati 211 bloko 8. Waliwo abantu bange. Balwa. Gundi eyazzeeyo yeeriwa. RTF. Akawerera RTF. Kano. Njagala ompa abantu bange n'agasoma amanyi. Abantu bange. Amaaso gange si malungi. Ebyapa ebikyazze ku RTF naye nga tubisuubira mu bbanga lyatugambye ettono. Aganyire Brenda ekyapa kye kijja. Naggujja Rachel ekyapa kye kijja. Tebasobola kufulumiza kyapa ate nga kikontana. Kitegeeza kijja kusumbuwa. Nanteza Fiona ekyapa kye kijja kyali kinafuluma ne bino. Nasimbwa Evelyn ekyapa kyo kijja. Nakakawa Jane Namiyingo Colorin ekyapa kyo kijja. Muganange Hussein Bukenye ekyapa kyo kijja. Ndibaza Justin ekyapa kyo kijja. Nakabugo Josephine ekyapa kyo kijja. Mwanyinaze Nasango Christine ekyapa kijja. Basabe Sarah y'omu ku bambi kuba badde balinda. Yamukubidde ne kunagamba tutuuseewa. Baye bagumu beteeketeeke bafune ekiyidde so si ekiyiziddwa obuyiyizibwa. Bakole ekintu ekiri ku ground nga kyekiri ne ku paper. Okusinga bw'onooba n'ekiri ku paper nga si ekiri ku ground. Bagumiikize mbugumiikiza katono olaba bino bisobodde okujja nabiri bijja. Mami Jenkins bambyo naye gamba ekyapa kyange. Mami Jenkins ekyapa kijja kyekimu ku bitafulumye. Nakyanzi Aisha, Nasasira Agnes, Nabanja Maria ekyapa kijja. And then tuyina kati banyinaze bano Nakawunde, mwanyinaze Nakawunde ne baye bagomba guminkiriza erinnya Rebecca. Yes, ne Rebecca. Tulinze ebyo kati tugenze ku estate eddako eya Nseke estate. Nseke estate bino ne bwe tubissa wansi wano tunaatera okumaliriza twagala okubanga buli omu tumukwasa ekyo ekyapa ekituufu kyalina okubanga afuna. Nseke kankuwa akapapula akagundi. Nseke ali mu 2 era ishu ebadde yemu ku Nseke owawaggulu RTF. Nseke twalina, in fact simanyi lwaki buli bwe twagula ettaka nga lirina ploti 2 lwaki kikomyewo bwe kiti. Kyakolebwa mu kusookera ddala
abakola ettaka eryo mu kusookera ddala kaŋŋambe nti abakuba ettaka eryo mu kusookera ddala ettaka nga weeri ttuufu bulungi naye lirina okukyusibwa live ku nkola enkadde ligende ku nkola empya. Enkola enkadde yeeruwa nja kita live ku assumed controls ligende ku UTM ebyo abasaveya kyeŋŋamba kale mu bufunzi live ku analogo lidde ku digital wanange mbadde tonaiga live ku analogo nga nange sibitegeera kati mu nkola eyo wabaawo okutaataagana wabaawo okutaataagana ate nga jjukira nti wekibalogera ku UTM n'omuntu ali e Bulaaya asobola okumanya ettaka lye liri obulungi ng'asinzidde ku coordinates awo kyetwagala kati kyebakola kyebatereeza naye mu kukitereeza ekyo batereeza ekintu kiki kinene gwe mutala ku kiga ky'omutala ogwo gonna kuba tegonna bagendako nkola eyo kati nekino period yemu era yemu nga gundi kati mbadde nsaba tusomeko ebyapa bya ebikomyewo yeno gundi form bwendabye bwe bati bwe bagikubye badde ntunulira bagikubye okugijja mu kikadde tutandikiddewa kale zitukalabe kati lezi yaliwo yino makubo olwo amakubo yerezi togakwatako era kino kyapa kya Ssentongo Frederick Mulali wansi wa Ssentongo Property Consultant kati nsigadde nfuga makubo esebo nziyina nziyabadde ntaka kati nfuga makubo tugende tukole tugabira abantu ebyapa tugabira abantu ebyapa byabo balindiridde batusimbye amaaso tutandikiddewa balindira kikiddako eryange mwendisirimu tandike ne Namirembe mpumuliza wansi ndabe wooli oliwa Namirembe Viki yakalinnye ennyonyi Namirembe Viki kambituuze eno bwe nti lwenjo biraba obulungi si kyekituufu nga mbitaddewa Namirembe wakalinnye ennyonyi ekyapa kye gamba taata ali nsanjaawo Namirembe Viki ekyapa kyo kiikino kifulumye Namirembe Viki amaze wiiki nga 3 ekyapa kye ne kifuluma Namirembe Viki ekyapa kyo otudde ku plot 16 bloko 171 16 bloko 171 ekyapa kyo kifulumye kati ne tuddawa mpumuliza wansi Nandawula yali ekyemaana wansi wa Namirembe wansi wa Namirembe aliyo Nandawula kati no binvuga Olivia kankole bwenti Namirembe Olivia yali wansi njagala ko Nandawula si kyekino nga bizibuwala Nandawula oliwa Nandawula oliwa kati kojjo kirabira amangu tunulya luno oluwanvu ojja kubanga olulaba lwendi mu kunoonya okubanga lumuliraanye kuba bonna baliki lwendi mu kunoonya okubanga nga buno oba olulaba naye nga teruli mu reedi uno Nandawula yali ekyemmanga luluno yes so obanga olaba luno ekinene okiraba waggulu kikino waggulu yes kati wansi era yino 16 kati Nandawula Olivia ku mukono okukkubo kukubo ewasooka eno manyi wali tulina amakubo abiri etali lya munda eritali lya munda Nandawula ekyapa kye kiekino otudde ku plot 15 plot 15 bloko 171 kati yani amuddako wali ku gundi amuzeeko owa plot eno 15 ani yekiraalire ogeze ku 10 meka erinaanye Nandawula opposite ne Nandawula era ekkubo ery'omunda wansi wa Namirembeera yuno 17 kiraalire leeta ndabe nakiganda maaso gange mu nsonyi abalabi
engeri tutune nnyo mu mpapula bano bali babiri bano bali babiri kiralire ne nakiganda bano bali wano mu ggwanga erya Uganda bali kirekaawo abawono ba client mbamba jikiradde nga bangi bali kireka bano bafumbo omukyala yali tu mukyala nakiganda yali tu kati mugambe ekyapa kiralire ne nakiganda ekyapa kikino mutudde ku plot 17 kati ntwale ekyemmanga wa kiralire tuyinayo Nantongo mwanyoko Catherine Nantongo Catherine yali ekyemmanga w'abana nyine wa kiralire ne nakiganda ndaba ali ku 18 ndaba ali ku 18 njagala kunoonya kyapa ki era 18 awo eno index diagram 18 ekyapa kyo kikino kiralire yaliwa kiralire waggulu yono 17 ono 18 ye nakiganda yani Nantongo Catherine ekyapa kyo kifulumye kati era wansi tugende wansi era tudde wano bwe tutibukali webala eri ploti 18 wano ebeera 14 si bwe kiri 14 kukonowe ani aliwo Halima naluyi nyambako ndaba Halima liri abagosibira Halima naluyinda Halima ekyapa kifulumye otudde ku plot 14 block 17 naluyinda ne tugenda tuke wansi awali najjuuko naluyinda tuke wansi ku 13 nange kamunoonye wana ani ali wansi wa naluyinda ani ali wansi najjuuko Justin plot 13 block 17 ekyapa kyo kifulumye akati tuvuge tudde wali Susan najjuuko ono aba 19 Susan namubemu kaka nyaline dango lusome iyo Susan ono Susan anirine ddala lino namulemo Susan ekyapa kyo tudde ku plot 19 block 17 tuke wansi tudde Susan namulemo kati tuke wansi wa Susan namulemo Susan namulemo wansi okyalya erinda ko mala okulaba wansi bwe waliyo plot waliyo 10 waliyo namulemo 10 wansi wa Susan essanyu bulwenda banga waliwo omuntu akyusizza obulamu bwe kati bano bakyusizza obulamu balandi road era bagamba nti ensi Uganda baba bala oyinawo akobwannanyini nti kindi kyapa kiri wati kyekiraga nti kyapa ani ali wansi tuke wansi wa Susan ye Gwokyalya Bridget oli ku plot 10 block 17 Gwokyalya ekyapa kyo kifulumye kati tudde ku konowe nalwanga oba namanja ani ono Madina ekanda Martha ani nalwanja Martha leta tulisoma bulala zesomye obubi nalwanja Martha ekyapa kikino plot 12 block 17 ekyapa kifulumye kakati tuddawa waggulu wekkuba mu nze ngamba tutandikire wansi eno kale kubanga wajja okunyanguyira okuvuga Seguya Andrew yekkubo neriva waggulu werikoonako ndereya oyaba kujja wange Andrea Seguya ekyapa kyo oli yabaddaani oli yabadde bajja sikyalijjukira bulungi Seguya ayina ebyapa bibiri ng'oli wa mukisa ayina kako mwebale kola ate yapebyo bibifulumye era mwebale kola nze abantu abo ebyapa bibiri byonna Seguya bifulumye ekyapa kino okikwasa tewali sente zonnyongera okusukka kwezezakanyizibwako mu ndagaano kyokka kyajja okwongerako kambatangaazemba nanyini byapa bino bajja kufunayo ssente ezitali nnyingi nnyo ate ezitali ntono nnyo ebyapa bino bikyuke bive mu mannya aga Lugonvu bigende mu mannya ge munaba mwagadde oba agammwe nga bwe tugasoma wano nti nze bwe nkuwa ekyapa omuwa transfer yakyo obufaananyi fotokopi ya ndagamuntu nga tolina kyonnyongedde kyebayita nti ekyapa ku mmeeza
then yagende asobola okukozesa ffe company ne tumukyusiza oba okukozesa omuntu we yenna n'amukyusiza sobola okukozesa omusave omulala alina oba looya bw'aba atwesize in fact I could advise you in this ebintu ebikwatagana n'ettaka nga bituuka ku nsiko balooya tebabimanyi era yamanyi byawano kino yakuwandiika luzungu nyingi nti looya mulungi mu kuwandiika oluzungu yesimuvumirira naye field tagimanyi field yamanyibwa musaveya kakati bw'obanga ofunye looya n'omusaveya mufune wakiri bw'obanga osazeewo lino ligudde wano ligwa wano weeriri teririiwo oba liriwo ttono ate saveya si mulungi mu kuwandiika awo looya wajja okugira katugeze ku Seguya Andrew ekyapa kye kifulumye oli ku block 1011 kati waggulu wa Seguya Kisakye Mariam ekyapa kye kifulumye oli ku block 10 oli ku plot 1012 kati waggulu wa Kisakye Mariam waliyo Nabukenya Betty naye abengabi kazi wagambe bakoja abengabi be banzaala mama kuba ndaba bana Seguya Nabukenya se nga banja abengabi kati n'omusaveya n'okosa wangabi oyo ewoma aliwo bakoja ate jjajja mulamba nno y'omutaka senga bisendi kaddiwa essaka ekalamba mu Butambala ku lusozi Saka sebo ndi mutaka mu Buganda nange nja kufuna obutaka kati sebo okosa ate kati ono bambi Nabukenya Betty toyina Nabukenya Betty muzukulu wange ekyapa nkire mukama ayina ebyamagero byagaba Nabukenya yali afise yaweereza akasente k'empola in fact yali waggula ttaka waliwo twagalire ettaka ly'ejjanya nga sente batugamba tugende mu banka omusajja agamba zonna azaagala neŋŋamba bannyinaze naka nti tusobola okwekwata ne twebulyamu kayina Nabukenya nga nti siri waggula ttaka naye mwami Lugonvu ku lulwo tannakibaako nanga nti ku lulwo kankuwa obukadde buna bulina kye busobola okukolera ne mugaa nti kituufu zibantu abantu mu nsi bakyali abo yes era nange waliwo abuuza nti abantu nga Lugonvu gye bali nampa obukadde buna bwe yampa obukadde buna nali ndyawo nanga nti nfunyire wano obukadde bwange bwa bwali busatu oba bubiri nanga kambukuweereze bugira bukola ki bubeereeyo kati tuba tufulumya estate eno n'agira naga nti njagalako ettaka mu Lusaaga era nemugaa nti ziweddewo kati bwe mugamba ziweddewo ngenda okwetegereza ng'aliwo kooti yakola ki esigaddewo nemugaa nti nze yasulanga mu kazigo ak'emitwalo ebiri neerabira poloti y'ettaka ogabira bantu byapa ngabira bantu byapa tobagabira byapa bwapa obagabira ttaka oyina akayimba kootero naye mazima nzaani ogabira bantu byapa nosasira si kimu si kyapa kimu wabula ebyapa ate nga bya Maryland private Maryland mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina abasiraamu tugamba mu ngeri ki nga weebaza alhamdulillah naam assalamu alaikum ate Abaganda bafa bawo ne bagamba nti bweza zebe lulimi lukyuka bukyusi Nabukenya Betty ekyapa Betty mama wa mukama wange ploti 1013 block 1071 ne tuva ku Nabukenya Namala Christine yali waggulu ku 1014 waggulu wa Nabukenya wali ku ploti 1014 block 1071 ekyapa kifulumye ono ye namukose Joanita yes Joanita mukyala Joanita ekyapa kye kifulumye oli ku ploti 1015 block 8 kati wano wenji okusabira era ebyapa ebimu ebitulinze ku estate eno naye kubanga yalimu emitendere ebiri ebyapa bitulinze ku estate eno ogenda kunsomera amannya gaabwe bonna bambi ndowooza be kubanga nzoga nti nze siriimu ate nga naguleeyo naye olwokuba nti gwe wasomye agaasoose
nagana nkusaba mukama wangu gampe nze obuzibu bwombumanyi anti akuma omukulu kuwandiika bubi sikuwandiika bubi. Mukyala Patricia Tamali ekyapa kyo kiri mu process okuba nga kifuluma. Mukyala Nakibuule process ekyapa mukyala Patricia Tamali wa poloti 3 zagattibwa Mbambi muganda wange yagwa Kabenje gwe yatuma omwami yakusangayo omwami w'enkofiira mujjukidde bulungi. Bambi yafuna akabenje ku pikipiki yali ku piki Bambi kusomozebwa process batugambye nti tebaagala tuwa biyiyirize mwagala tuwa biyidde kakati ze ekyo kifuula Lugonvu Property Consultants okuba eyawaggulu era namba emu. Tetululunkana tufe twawula okupapa n'okwanguwa kati mukyala Patricia Tamali ekyapa kijja tekisobodde kufulumira mu lwaleero. Nakibuule process ekyapa kijja Bambi wa ploti 2. Ssenyonjo Henry mukwano gwange ekyapa kijja. Sanyu Rosemary ekyapa tekifulumye ku luno. Grace Katushabe ekyapa tekifulumye. Nakamya Penina Nava Sulaina Lutalo Angela Babirye Christine Nabatanzi Teolin ne Magdalena Banji. Kati kyeneebuuza ani eyatwala plot X yakumala kelera mu fayiro zaffe plot X yakuyesanga naye erusinga yasigala plot X eyo block 17 tubadde ku 17 plot 72 plot 72 njagala plot ya 32 X kubanga plot yeya era bannaffe bano oba baklansi ani mala okubaga n'akantu kabaga tetusigalidde bwereere kati enkyukakyuka yeeno omukulu obadde ogimanyi tuva ku kino tugenda ku kino kati ono ye analogo yatuyisizaamu olaba kati blueprint ye naye tekiri ku UTM tekiri digital kino kyekiri digital zino zilayini ze nabagambye zino gradings zino kati kyekikyuka okuva wano kyedde wano bapuloti gabikolebwa omulimo tegubadde mutono naye ng'ettaka ddungi weeriri terina tabbu ebbanga lyonna ettaka lya Lugonvu Property Consultants libaawo bagula biyidde ebiteekeddwa era abantu bagambe tuyina estate 2 ku lwaleero estate 3 tuyina Boza yamaze okuteekebwa tuyina Ewahaj Kakola phase 3 ezo emaze okuteekebwa abantu baagana okubajjiramu ebitooke negundi ne kasooli waabwe nali ngenda kusinaga nti tulekere emmere yaffe gireke puloti za fuuti 5 ku 10 bukadde 10 ate nga Boza za bukadde 12 fuuti 5 ku 10. Tuyina ne Katende ku luguudo oluva ku Masaka Road ogatta ku Entebbe Road ku kubo kwennyini fuuti 5 ku 10 za bukadde 18 n'olwekyo osobola okutwekaatako zonna za byapa si bwapa buno ebyapa ekyamayiro lwaki tosibula Munnayuganda abadde akulaba abalabi baffe mwenna abali mu Uganda abali ebweru wa Uganda amanya mwagategedde nze mupunta wammwe era nja kusigala nga ndi ekyo mujje mugule ettaka tubaweereze n'omutima gwaffe gwonna n'okwagala kwaffe kwonna okuva mu Lugonvu Property Consultants goba
Lugonvu property consultant gobo obupangisa nanka yaffe gobo mubala gwaffe nga nabona bupangisa tobumbuulira muganda wange bwe mbala gwaffe mbadde nyumya mbugeni mukama wange ngombala gwaffe ababisenga abadde agwera mbadde simanyi byolaze nti goba katinga nga sitegedde ng'ogula ettaka mu Lugonvu property consultants webale nnyo musaveya wammwe Mukasa Yusufu mukama bakume nange njagala basibulira wano akadde kekonze Ssentongo Frederick Lugonvu omwana wammwe muganda wammwe mutabani wammwe mukulu wammwe muto wammwe nfune essanyu buli lwe ndabanga waliwo omuntu akyusiza obulamu okuva ku ddaala erisooka okudda ku ddaala eryokubiri nkimanyi nti bangi abagenda okufuna ebyapa bino nga mwava bbanga lyonna nga bagamba nti tolina kyolikyusa mu bulamu bwo nkakasa nti waliwo omuntu akulukusa amaziga kubanga kyolaba tokifunangako tokisuubirangako tebakikulamirako nti oli kibeera naye ku lwaliro oli muwanguzi mu abo abawanguzi nkugamba nti mukama akyakukolera ebirungi ebisinga n'ebyo byolowooza mukama akyakyusa obulamu bwo akyakyusa olugendo lwo akyakujja kwemu kuwoli agenda kuteeka ku 10 abo balowooza nti ogenda kubeera ku 0 bagenda kusirika mbagaliza buwanguzi akulaakulana gwe neetaaga mugenda kukulaakulana mugenda tuuka ku ebyo bye muyayaanira okubeera sinza kweyongerayo SSEDDUGGE 2021 okwewandiisa ekyapa mukirabyeko tukibalaze ekya SSEDDUGGE wa 2021 ekyapa ogenda kubanga ovunkana n'ekyapa ku mmeeza oli wadde menoga nti twagala kikwatangako buli lunaku tetujja kiddugaza tetukiina mbuzibu tukikwatako nti sooka okirozeeko SSEDDUGGE 2021 akasembayo abantu oyinza okuba beebuuza naye Balugonvu bagula na kutunda kyokka tupima ettaka okupunta ettaka okulikuba nga bajjajjaffe bakyogeranga tukola ku misoso gyonna kasiriba nti ttaka twebuuzibwako ku nsonga z'ettaka waliwo n'abagaa nti kuliko abasenze babibanja tuli ba arbitrator balungi nnyo mu nsonga eyo kigambo kinene abatabaganya tuli batabaganya wakati w'ab'ebibanja ne bannannyini ttaka mu kifo okwesobolerayo amajambiya batula ku mmeeza emu ne bateesa ne bavaawo nga ate buli omu ayagala munira nga basikaŋŋana mikono mukama bawe omukisa gwe SSEDDUGGE 2021 kyapa kya ttaka empaka za SSEDDUGGE wa 2021 ku Lugonvu show zitongozebwa ku Mande ng'ennaku z'omwezi 22 Novemba olw'okwewandiisa kutandike nga 23 Novemba okutuuka nga 1 Desemba ku kizimbe kya Ham Towers e Makerere opposite Makerere University main gate. Okwewandiisa kwa bwereere okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino 0707 493 301 oba 0788 178 127. SSEDDUGGE wa 2021 ku Lugonvu show kyapa kya ttaka. Mwezi mulamba nga babbinkana ebibuuzo nga bibalumba ng'obusaala awatali ngabo gye binaggweera ng'alina omutwe ogukize ku banne akuuliise n'ekyapa ky'ettaka. SSEDDUGGE 2021 SSEDDUGGE wa Lugonvu show 2021.